bulungi ssebo. Okay. Mbadde mbategeeza nti nsanyuse nnyo nateera okubalabako akawungeezi kano ku sayidi eyo gye muli, ate era ke kawungeezi ke kamu naffe eno, lwakuba nti ffe akawungeezi akaffe kalikoko kaneneko okusinga ke mulimu eyo, naye nsanyuse nnyo okubalabako mu Mukama waffe, ate era Katonda n'ayongera okubakuuma n'okubalabirira. Njagala kwebaza eri bonna abatadde obulamu bwabwe mu kusaba n'okusiba okunaku olwaleero, ne mukitwala nga kya muwendo. Mugaa nti tujja kubeera ku bigere bya Mukama waffe Yesu, okumutegeeza n'okumwanjulira ebyo bye twetaaga. Nga bwe tuzze tuyiga ku makya, ate era n'okutuuka akawungeezi kano, nsaba essuubi eddamu lyeyongera okubikkula ku bulamu bwaffe, tube tubeere bawanguzi mu byonna. Ku makya bwe twali tutandika ekyokuyiga kyaffe, twatandise n'omulamwa omukulu ennyo ogwadde gugamba nti okukola kwa Katonda. Twatunuulidde okukola kwa Katonda nga kw'amaanyi era nga kututuusa ku buwanguzi obw'amaanyi era obutenkanika. Ate era mu Samoni yazzeeko awo ne tutunuulira nti Mukama ye muzira okulwana. Twakitunuulidde nga awali oyo atulwanirira era atusomesa ensonga nnyingi nnyo. Ekyokuyiga kyazzeeko awo ne tutunuulira nti yayandira omukisa gwa Katonda bulijjo. Awali omukisa, mukwano gwange omwagalwa, awali omukisa, ekigambo ekyo kitwale nga kya muwendo. Oluusi tuggwamu n'eby'omu nsi muno. Oli n'afunye wano ak'enkumi 5 mu ngalo, ne wano n'ayanjuluza omukono n'akugamba nti wano waliwo ak'ettaano, wano waliwo omukisa. N'akugamba nti londako ki kye wandyagadde, tunoga nti kange n'ak'ettaano kendabako, naye ng'omukisa gusukka ak'enkumi 5. Mayi waifu, mukyala wange oba muwala wammwe, wetwalootera okugenda oluusi obanga tugenze ku mbaga oba kukufiirwa, buli walaba omukyala yenna omukulukulu kagenda okulaga gati dadi tugende omukyala oli atusabire omukisa. Omanyi akkiririza nnyo mu bakyala abakulu, mu bakyala abakulu awo n'abasajja abakulu nti essaala zaabwe zirina omukisa ogw'enjawulo. Tugende jjajja oli atusabeko naye ate naye atusabire ku mukisa ogw'enjawulo. Ekyo nange kati nakimanyiira era bwe mbaako wentuuse yadde ngenze mu kuweereza, ngenda okulaba nga obulamu bwange buyayana okufuna omukisa oguva eri omuntu omukulu yenna. Mungeri singa okubeera ennungi tukitwala nga kikulu nnyo okubanga tuyayanira emikisa gyaffe. Omusajja Isaaka omukisa gwe yasabira Yakobo tegwa bulijjo, newankubadde bulijjo yabasabiranga omukisa ogw'enjawulo, yabasabiranga ng'abaana be, but this time round yasabira abaana bano omukisa nga gwa njawulo. Naye bwe yatuuka ku ssaala eno gye yali asaba gwali mukisa gwa njawulo nnyo ku mwana we, obulamu bwe era obulamu bwa Yakobo. Kisobola ati ne kaakano okitwala ng'era okiraba nga Yakobo avaamu eggwanga ddamba nti Isirayiri ng'eggwanga lya Katonda. Ekibuuzo ekyambuuziddwa Yakobo yali wakufuna lukujjukujju. Kankubuulire nti Katonda nabutegekera omukisa gwe tokayanira ogwama so bwati wagenda ategeka emikisa Katonda eri obulamu bwaffe bwaba yategeka omukisa nga gwa mama Sempira gwa mama Sempira. N'olwensonga empenda Yakobo ze yalina okufuniramu emikisa zaali mpenda Katonda ze yategeka, naye ati yakola enkola ya luzityo oba bwe ziti, kubanga engeri y'emikisa gye tugifunamu nteekateeka ya Katonda. Nga bwe natandise ku makya ky'okuyiga kyasookedde ddala kyabadde kyanukula nnyo ansi eyo nti pulaani ya Katonda ebeerawo buli linnya erya buli musajja n'omukazi amwesiga era amutaddeko okwagala kwe. Munzikirize nate nga tugenda okuwumbawumba okusaba kwa
waffe n'okusiiba kwonna olwaleero nti mwebale okubeera abasabi era bateeka obulamu bwammwe mu kunoonyesa amaaso gammwe eri Katonda. Ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kusibuka kaakano mu kitabo eky'Abafiripi essula 3:20 kiriko omutwe ogamba nti obulamu obujja bwe tugenda okwetegereza. Kasabe ayi Katonda yogera naffe tulungamye mu kigambo kyo nga bw'oyinza mu kisa kye ekingi n'okwagala. Amiina. Bw'obanga osomye mu Bafiripi essula 3:20 waliwo ekigambo ekikulu nnyo agamba nti olunyolo 20 ndi mu Bafiripi essula 3 bikulamu nange olunyolo 20 n'olwa 21 olwa 20 agamba nti kubanga ffe ewaffe mu ggulu era gye tulindirira obulokozi okuvaayo Mukama waffe Yesu Kristo gye tulindirira obulokozi okuvaayo Mukama waffe Yesu Kristo aliwanyisa omubiri ogwo okutowazibwa kwaffe okufaananyizibwa ng'omubiri ogw'ekitiibwa kye bwe kuli sa n'okussa ebitutunulire nga tumbamu okwaleero nti abaagalwa nga tukola byonna mu nsi muno tetwerabiranga bulijjo kuyimusa birowoozo byaffe n'amaaso gaffe okulowooza obulamu obw'eggulu nga tuyaayaanira okulaba nga tukimanyidde ddala nti mu nsi muno obulamu bwaffe ewaffe mu ggulu kyavudde akozesa ekigambo nti kubanga ewaffe mu ggulu era gye tuyaayaanira ffenna okutuuka n'okweteekerateekera obulamu obutaliggwaawo bwe tuligabanyizibwa emirembe n'emirembe. Amakulu nti eby'omu nsi muno mpewo, eby'omu nsi muno bibaawo era biyita akaseera katono akaabyo, naye ekisingako obukulu kwe kuzimbanga obulamu bwaffe bulijjo mu kuzimbibwa okw'okuteekabateekawo kw'obulamu obutaggwaawo. Obanga tulya, obanga tunywa, obanga tukola ekintu kyonna kyonna tulyoka tukikolenga olw'okuweesa Katonda ekitiibwa n'okumugulumizisa nga tukimanyidde ddala nti essuubi lyaffe n'obulamu bwaffe tebisibiddwa mu nsi muno kubanga ensi eno efaananyizibwa nga tugibeerako naye ebiseera nga si bya bbanga lya lubeerera nga tuteekwa okukimanya nti tuluubirira okulabika nga tulingirira obwakabaka obw'omu ggulu. Mukama waffe Yesu bw'atutegekera kubanga ewaffe mu ggulu eby'omu nsi muno weebiri era birina ebirungi byabyo naye nga biba byakaseera. Bayibuli egamba nti ensi eno ebyayo biwotoka bigwawo biyongobera akaseera kebimeruseemu akatono ne biyongobera. Obwe bulamu obw'omu nsi bwatyo bwe tutambula tubirabako oluusi ne mu bizinensi zetukola n'olaba nga bizinensi yali ey'amaanyi nga yagwa. Tubirabako oluusi mu bulamu n'olaba omusajja abadde ow'amaanyi ng'obulwadde bumukutte nga bumulumye ng'ayongobedde ng'aweddewo. Naye agambye nti kubanga ffe ewaffe mu ggulu tuyinza tutya okubeera abantu abeeteekerateekera obulamu obw'okusinkana Mukama waffe mu bwakabaka obw'omu ggulu kwe kukola eby'ensonga era ebimugulumizisa era ebimusa ekitiibwa ng'obulamu bwaffe tubuyaayanisa okuyisoma ekigambo kya Katonda Bayibuli. Era buli lwe tubeera mu kusaba n'okusiba okufaanaganako bwe kuti kyetugwanira okubeera abasajja n'abakazi abagemula obulamu bwaffe mu kunoonyesa ekigambo kya Katonda olw'obulamu buli lwe tugisoma twoteekabateekebwa bulungi olw'okusikira mu butaggwaawo. Bwe obanga olina ebitabo byonna eby'omwoyo ebisitula obulamu bwo mu by'omwoyo bisome bikozese n'obulamu bwo bwonna. Soma lesoni, soma kasimuka, soma Bayibuli, kuŋŋaana ku sabbiiti saba, midweek fellowship kuŋŋaana saba, mu kusinza okwa sabbiiti okwawamu kuŋŋaana saba kubanga tukimanyi nti ebyo bituteekateeka olw'okulizimbibwa obulamu bwaffe tusobole okugenda mu kabaka obw'omu ggulu. Essala ya Mukama waffe abayigiza kye bava bakulembeza ne bagamba nti ssebo tunaasabanga tutya naga nti musabenga nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe n'obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwenga ludda wa bikolebwenga mu nsi. Kyavudde agamba mu Bafiripi Pawulo akubiriza eri abantu b'omu Firipi ng'abannyonnyolera Pawulo ng'ayenkanyakanya amakulu ag'obulamu obw'omu nsi muno n'obwakabaka bw'omu ggulu kye butegeeza. Kyabaga nti kubanga ewaffe mu ggulu basawo ne bannyabo omuntu yenna bw'asubwa eggulu ensi eba emusaze amagena n'amadda.
ewaffe mu ggulu era gye tulindirira obulokozi okuva Mukama waffe Yesu Kristo olwo lwali kulembezebwa okuwaanyisa omubiri guno oguwankirawankira eby'omu nsi muno. Bassebo ne bannyabo, ensi eno tematiza, erina ebizibu byayo, erina okunyigirizibwa kwayo, tematira. Leero omuntu bw'aba alwanyirwanyeeko, bw'aba okugula kapoloti n'akazimbamu emizigo gy'ennyumba ebiri, okuyaayaana kwe kulaba nga takyayagala nnyumba ya mizigo ebiri, ng'awulira kakana ayagala ayongereko ebisenge ebeere ya bisenge 4, ng'ate awulira agenda okulaba ey'ebisenge 4 tekyamumala, ng'agamba ye kyanzimbisa mu katawuni kano kyekyaki, ninga yazimba kumpi ne mu kyalo, ng'anoonya okudda mu kibuga. Ensi egenda ebereka okuwankawanka. Buli muntu ensi eno olw'okubanga ekulagira ddala nti si ya lubeerera, buli kyofuna okiraba nga toyagala kusingako kirala. Ono abadde n'essaala ez'okusaba butya bw'anaava ku kabayisikiri akagaali, bw'amala okukafuna n'akasota ng'omutima gwe guwankawankangaga nti no, pulya nga neetaaga kubeera nga nvuga pikipiki. Obulamu bw'omu nsi tutambulira mu kweraliikirira okuva lw'ogiyingira ensi, kyova olaba ensi omuntu agiyingira akaaba era n'agifuluma nga akaaba. Oluba okumusuula ku nsi ng'akaabirawo kubanga ebizibu byayo bimaze okusembezebwa ku bulamu bwe. Ebizibu by'ensi eno bimaze okwebereka okumpi n'obulamu bwe. Ekimukaabya nga yakayingira ku nsi nga mwana muto kyekyaki, era bw'atakaaba n'abasawo bamukuba asobole okukaaba, bamunyiga, bamukyusa asobole okuvamu eddoboozi erikaaba, kubanga atakaaba ng'ayingira mu nsi eno ayinza obutalama, obutaba mulamu, okutuusa lw'akaaba nga yakagiyingira. Naye era n'agifuna mu kugifuluma, agifuluma akaaba. Ne bw'aba mulwadde omusanga ng'asinda ng'akaaba kutuuka lwakutuka. Ne abo baba aleseewo nga bakyali balamu nabo ne bawumusiibula nga bakaaba. Lwaki? Kubanga ensi tegaba mirembe. Ensi tugiyingira tukaaba, tugifuluma tukaaba. N'amukyala ng'azaala omwana amuleeta mu nsi muno ng'akaaba, era ne omuntu ne bw'aba ava mu nsi agifulumamu ng'abantu nga bakaaba. Ekyo kitegeeza ensi eno nesigala nga tegaba kalungi. Tolowoolezanga okuzimbanga amataffaali ag'obulamu obweyagaza bwokka ng'okyali mu nsi eno gye bayita ensi eno eyayonoonebwa n'ekibi. Eno ensi tubeeremu n'okusinda kwayo, ne tugisibiramu amataayi mu kusinda, ne tugizimbiramu amayumba mu kusinda, ne tugivugiramu amamotoka mu kusinda, ne tugisomeramu obuyivu mu kusinda. Okusinda okwo tolwananga nnyo butya bw'oyinza kusindika wala kusinda ku bulamu bwo. Musumba kikyogezaako okunyonyola mu Samoni eno, ewumbawumba okusaba n'okusiiba. Kyenkugamba kye kino nti totuulangaawo nolowooza nti wajja kukya olunaku lumu, ensi ekubeerera obuweweevu. Naye ekigambo kirimu kyenjagala otegeere nti ensi newankubadde erina byetuberekako nga bikaabera nga bisinza, tulina gye tugenda awali essuubi lyaffe, awali obulamu obw'olubeerera, awali emirembe n'emirembe. Nga we tuli tulyoke tuduulire ekigafa okulumako kuliroyiwa. Naawe okulwala okulumako n'okubonaabona kuliroyiwa. Essuubi eryeddamu lye tutunuuliranga lye liva mu nsibuko y'obulungi oba okwagala Katonda. Pawulo mwe yasinziirira n'alyoka ategeeza ab'omu Firipi n'abagamba nti kubanga mmwe muteekwa okukimanya nti ewaffe luddawa, ti ewaffe mu ggulu. Ensi eno bassebo ne bannyabo obulungi bwayo bubeera buzibu. Obulungi bwayo osobola okubunoonya ne bukubula, kubanga buli kiseera buli lwolowooza nti kati otandise okufuna ku ssente nogaa kakati Mukama nyamba nfune ku ssente, nve mu mbeera enyigirizibwa, nsobole okunywa ku sukaali, nsobole okulya ku kyenjagala, nsobole okulya ku nkoko, nsobole okulya ku kino. Si bye tukolerera mu nsi muno. Naye bw'obanga otandise okugenda ng'ogenda osetinga obulamu nga n'endwadde zijja. Yali yesunga okukolerera mu nsi muno osobole okunywa ku sukaali ng'abasawo bakugamba toddamu okunywa sukaali, ng'abasawo bakugamba toddamu kulya nkoko, ng'abasawo bakugamba nti amagi geewale, ng'abasawo bakugamba nti bw'oba oyagala okweyongerayo nnyo mu nsi muno mukwano gwange omwagala toddamu kulya biwoomerera, nga balyoka bakutegeeza nti bw'oba oyagala ate mu nsi muno okuwangalako n'okwongerayo ku kiseera okwambala engatto ezigonda ezinyirira kirekeraawo, yambala engatto nga z'amannyo kwegamba za labba nga zikunyiga ebigere, otambulenga kwegamba ensi terina kalungi kegaba.
mulowoolereza nti olwana obeere n'obulamu obulungi ngese kutemako nga nti toyambala ngatto zigonda, yambala ngatto nga zirina labba ng'ate zifumitafumita ebigere, ngese kusalako nga nti lekeraawo okulya amagi, lekeraawo okunywa sukaali, lekeraawo okulya enkoko. Fuba nnyo okulaba nga obulamu bwe obukuumira ku butulatula awamu n'okunywa kaziire. Kakati ogenda okulaba nga obulamu bw'omu nsi muno, mukwano gwange omwagalwa, tulina mirembe gye bugaba giri awo. Tubeera ne twesimisa oluusi ababeera mu nsi ezimu ne tugaa nti bannaffe ababeera mu nsi ng'ez'America, ensi zinaggwa mu kukulaakulana, mu kukula, bandibanga batrisiti obulamu bwanjawuloko. Naye kankutegeeze n'ensi terina mirembe gyegaba, buli muntu waali walabira enjuba n'omwezi, ebinyigiriza eby'ensi eno. Naye njagala nkutegeeze mukwano wange omwagalwa, omanga guli gutyo ng'ensi terina kalungi kegaba, njagala nkuwa amawulire amalungi g'oyinza okukubira amiina mu mutima gwo n'okusanyuka. Ffe newankubadde ensi etuyisa bwetyo nga bwetuyisa ewaffe mu ggulu. Bayibuli kyevudde egamba nti kubanga ffe ewaffe mu ggulu. Era olw'okubanga ewaffe mu ggulu era tulindirira obulokozi okuvaayo. Mukama waffe Yesu Kristo mwali kulembezebwa okulabisibwa alyoka akulembezebwa obulamu bwaffe okwambazibwa omubiri omuggya, okwambazibwa essuubi eppya, obulamu bwe tulibeeramu nga tewali kukaddiwa, obulamu bwe tulibeeramu nga tewaliwo kubonaabona, obulamu bwe tulibeera nga temuliimu ndwadde. Eno ensi erina ekibi kyayo mukwano gwange. Omwana w'omuntu era bangi abalwanalwana niye eneekuuma bulamu bwe obutakaddiwa. Naye ogenda okulaba ng'akaddiye ng'ekanyanyazizze, mukazi ng'alabika bulungi nabaga nti oyo mukaddaanyirira. Oba oli owulireko nga baga nti oyo bamuyita omukaddaanyirira, agezaako okulwanyisa obulamu okubaawo, naye omubiri gwe gugenda gulaga nti obudde buwungeera, buwungedde. Bwe buwungeera enkanyanya nga zijja, bwe buwungeera amaanyi ge wali okozesa nga geesala, bwe buwungeera nga tokyasobola kutuuka ku future eddako gy'oba pulaninga. Lwaki? Kubanga obulamu bwaffe si bwa mu nsi muno okubeera nga tugiplaningiramu okugibeeramu olubeerera. Naye agambye nti kubanga ewaffe mu ggulu. Njagala mubaka buno obuggalawo mukwano gwange omwagalwa okisanyukira nnyo okitegeere nti ekikutwala mu kusaba n'okusiiba yayanira butya bw'onookyusa ebyenfuna, yayanira butya bw'onookulaakulana, yayanira butya bw'onoowona ebizibu ebikuliko, naye yanyanisanga nnyo omwoyo gwo okulabagana ne Katonda. Kubanga essuubi lyaffe awo eriri, essuubi lyaffe ery'okusinkana ne Katonda lisukka ebizibu ebitusinza. Essuubi lyaffe ery'okugenda mu kabaka obw'omu ggulu lisukka amaziga ge tusangulira mu nsi muno. Essuubi lyaffe ery'okusinkana ne Mukama mu kabaka obw'omu ggulu, kankutegeeza mukwano gwange omwagalwa, lisinga ebyo ebitubonyaabonyesesa. Kati tunuulira nga bwe tutategedde mu famire ennamba nga baboyaana kulaba bwe bakomyawo omukadde waffe yawumudde. Eryo kankutegeeze obulamu obusibe bwatondebwa okubeeramu. Ensi eno etutwala mu kusinda. Njagala okwogera eri buli alina ekimusinza ng'alumizibwa obanga yafiiriddwa obanga alina ekizibu ekimusinza mu bulamu bwe, nti mukwano gwange omwagala toggwamu maanyi, tunuulira Mukama Katonda asobola. Tunuulira Mukama Katonda kubanga mu nsi muno obulamu tebulina mirembe gye bugaba, tebulina mirembe gye senga buli muntu agezaako okubikulira obulamu bw'ayitamu n'ebimunyigiriza, wandisobole ogamba nti Mukama Katonda yamba ensi yo. Njagala kujjukiza nti kubanga ewaffe mu ggulu era gye tulindirira obulokozi okuvaayo, Mukama waffe Yesu Kristo alyoka aliwanyisa omubiri guno ogwo nga aguwanyisisa mu ngeri ey'okuzimbibwa okuva mu kuwotoka okudda mu buwanguzi, okuva mu kufa okudda mu bulamu. Eryo ly'essuubi ery'abalonde ba Katonda. Bayibuli egambye nti tulyoke tukulembezebwe okufaananyizibwa ng'omubiri ogw'ekitiibwa kya Katonda. Mukama Katonda, Bayibuli etuwadde ekigambo ekirungi nga kye kigambo kya Katonda. Nti olunaku lwa kujja n'emibiri gyaffe n'obulamu bwaffe okufaananyizibwa mu ngeri ey'omubiri ogw'ekitiibwa kya Katonda. Tewaliiwo kitonde kirala kyonna kigenda kugabana ku
kumpisa na ku mubiri nakukira omuntu ffe gulyoke gwanisibwe okusobola okukula ku kyalumu tuli kulembezebwa okukola amaalo naye nga amaalo tugakola olw'obulungi bwa Katonda mu ebyo byaba tukoledde. Bw'obanga osomye mu kitabo ekyangero Ngero essula 8 olunyiriri olw'17 Ngero essula 8 olw'17 kyaba ayogera ebigambo bino n'agamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikirira okunnoonya balindaba. Kubanga mu nsi muno mwetuli naye ng'essuubi lyaffe liri mu Kabaka obw'omu kyabula agamba nti Katonda akulembezebwa nti njagala abo abanjagala. Oyagala Mukama kalaba n'omutima gwo gwonna. Essuubi eddamu mu kwagala ku Katonda lisukkawo nga bw'obiraba. Njagala abo abanjagala n'abo abanyiikirira okunnoonya balindaba. Mukwano gwange omwagalwa, mu kusaba okwa leero essuubi eddamu lye nkutegeeza obwesige bwe nnina mu Katonda bwe tugwana okwesigamisibwangako essuubi lyaffe lyonna Katonda awulira. Katonda atulongoosa, Katonda atukyusa. Bayibuli egamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikirira okusinza yaliranga yonna gy'oli yonna mukwano gwange omwagalwa gy'oli beera n'amaanyi mu bwesige eri Katonda. Beera n'okukkiriza okutaddirizibwa, beera n'essuubi eppya kubanga Katonda buli kiseera eby'obulungi era eby'ekisa kye byatutegekedde ebirituleetera okwewuunya. Waliwo omukyalo omu yali ng'atambula, kigambibwa nti ng'atambula ng'ali n'omwana we. Omwana ono yali mu myaka nga wakati w'emyaka 10-12. Omwana ono yali mwana muwala naye nga omukyalo ono atudde mu takisi n'omwana we ono. Naye nga batudde mu takisi omwana ono bambi yali akola kye bayita amaalo agaamalako abantu abali mu takisi okusigala nga beewuunya. Kubanga omwana ono yabeeranga mu mmotoka ng'aleekaana buleekaanyi nga tatuula wamu nga maama wamusitudde naye nga bwagira n'awanika emikono nakati maama lengera ennyumba, maama lengera eri emmotoka eyitawo, maama lengera omusajja wuli atambula. Kakati abaali mu takisi ne beewuunya ne bagamba nga twajiddwa omukazi n'omwana abasobola okutuula nga omwana tatuulako, omwana mukulu myaka 10-12 naye atuleekanira. Omwana ono yagezangako okuleekaniranga waggulu naye nga ye maama we ng'asirise amutunuulidde naye nga bali mu takisi nabo basirikidde. Baatuuka ne bazitowererwa ne bagamba nti nedda emwana endeekana gy'atuleekanidde omu kwe kufuluma eddoboozi n'amugamba ng'omwana aleekaana. Omwana bwe yalabanga emmotoka n'agawejja batambuza ebigere naye we yayiseewo. Omwana n'aleekaana. Maama laba ebizimbe ebirina amaduuka amanene okutuusa abali mu takisi ne balowooza nti kyandibanga omwana ono abadde mu kyalo nnyo ng'alina amaalo mangi. N'agamba naye amaalo g'omwana ono omu kyava afuluma eddoboozi n'agamba nti naye nnyabo kiki lwaki tokoma ku mwana wo? Omwana atuleekaanira amaalo gaki omujje mu kyalo tatunuulira ng'atuleekaanira mu takisi. Omukyalo kyavaddamu ebigambo bino n'agamba nti bassebo ne bannyabo abali mu takisi nsaba munzikirize omwana wange mumuleke asanyukire byalaba, mumuleke asanyukire byalaba, mumuleke aleekaanire waggulu ng'omutima gwe gufaanana. Lwaki? Kubanga nze mundabira wano mu takisi n'omwana wange ono tuva mu ddwaliro emyaka 12 gy'alina talabangako, amaaso ge gaali gaazibibwa nga kakyali kawere, talabangako ku nsi, talina kye yali ayawuddeko, naye nva mu ddwaliro amaaso ge baakamala okugalongoosa yankatandika okulaba. N'olw'ensonga ebyo byalaba abiraba nga bipya mumulekaleekanire waggulu. Mukwano gwange omwagalwa, newankubadde abalala baali baagala okusirisa omwana obutaleekaana, maama we yalina essanyu kubanga omwana buli kyalaba aleekaana nga kiwa indikeeta, kiwa obubonero eri omukyalo ono tikakana omwana we alaba. Mikwano gyange abaagala tulina Katonda waffe nga ye ebitutuukako ng'asigala ebimu ng'abitunuulira naye ng'atunuulira essuubi eddamu lye tugendamu ng'akimanyire ddala nti tuli baana be, tetuli mu maalo, tetukola kyejo, tetuli mu kutibula, tetuli mu kukola ki, naye asigala ng'atulaba nga n'eriiso lye liri ku bulamu bwaffe. Kyabula agamba nti njagala abo abanjagala.
yakutuuka Bayibuli egamba nti kubanga abagalizibwa ne Katonda afuma kabaka obw'omugi ebya Mukama gy'ategekkedde muwala wange omwagala Bayibuli bw'ekozesa ekigambo kigamba nti bye mutalabangako amatu gammwe bye gatawulirangako amaaso gammwe bye gatalabangako ebyo Mukama by'ategekedde abamwagala nalekayongerako n'agamba nti ewaffe gye tugenda mu kabaka obw'omuggulu ensi ekulukuta ng'amata n'omubisi gw'enjuki omusajja Yokaana ageraageranya omubisi gw'enjuki n'amata agakulukuta nga akirabira mu muwendo kubanga byebirabika ng'ebyali bijaguliza n'okusanyusibwa n'okusanyusa ng'omutala ati n'omulade baga nti bamuwe kututa ate n'otubisi otuwomerera kakati n'ageraageranya Bayibuli egamba nti n'amaaso bye gatalabangako n'amatu bye gatawulirangako Mukama waffe yategekedde abamwagala ensi eno funa by'osobola okufuna mu nga bya bulungi naye yayanzisenga nnyo obulamu bwo okulabagananga ne Katonda amaaso n'amaaso njagala kuwumba omanga nkuyita mukwano gwange omwaka okumwagala naye mwagale ey'obulamu bwo kubanga agaa nti kyabakwalulire kubo wolabanga eritaliiwo n'abo abamunyiikirira okumunoonya balimulaba mukwano gwange omwagala kyabayimba mulimba kyabatugamba nti wangayo ekiseera eri Mukama ng'omunoonyesanga wangayo obulamu bwo eri Mukama Katonda ng'omwagalanga Katonda ng'omutegeezesa agaa nti n'abo abanyiikirira okunoonya balindaba abasajja ba Katonda n'abakazi ba Katonda abaweereza ba Mukama mwenna ababadde mu kusaba kuno okuva ku makya gye twatandikidde njagala tubeere n'essuubi eddamu erikakasiza ddala nga bwe tunoonyesa amaaso gaffe eri Katonda ne tunyiikirira okumunoonya Bayibuli egambye mwetegefu Katonda waffe okumulaba tewaliwo agenda kuva mu kusaba kwa leero nga essuubi lya Katonda eddamu nga teribikkuliddwa ku bulamu bwe kubanga Bayibuli egambye nti Katonda ayagala abo abamukola ki abamwagala toyinza kuwayo obulamu bwe okubanga oyagala Katonda ng'omunoonyesa n'atakwanukulira kubanga ye muzadde waffe omukulu nga nawe bw'owulira nga oyayana ng'omwana we alina kyakusabye Katonda waffe obulamu bwaffe atulowooleza ebirungi kukuwa kyoyagala mukwano gwange omwagalwa kubanga Bayibuli egambye ayagala abo abamwagala n'abo abanyiikirira okumunoonya balimulaba kabeewolewo okusinza kuno ava mu kusinza kuno nga Katonda amulabye Katonda bw'onoomulaba ebintu bikyukemu nsaba Katonda ensisinkano y'obulamu bwaffe ne Katonda ekyuseemu ebizibu eby'enjawulo kyebagamba nti Mukama Katonda ow'ekisa njagala kusaba mikisa gino nga bwe suubiza nti tusaba mikisa njagala kusaba emikisa gino Katonda gy'atuwa Mukama Katonda okusooka kwabya naffe natulagirizibwa nti tumwagala weewaawo Katonda tukwagala era tuli mikwano gyo tuli baana bo mu maaso go ng'abasajja n'abakazi tulize mu maaso go mu kusaba okwa leero nga tuyaayana tukunyiikiririra okukunoonya nga kye tusaba ayi Katonda tusobole okukwata ku mikisa gy'osuubiza eri abakukkiriza eri abakwesiga Mukama awonya abalwadde abali mu kibiina kino nga bazze mu kusaba kuno nga balina endwadde ezibaluma nsaba Katonda akwata endwadde zammwe bwe ziruma ayisayise olugalo oluwonya abawonye Mukama atereezeemu abatalina mirimu giteredde mu kusaba kuno nsaba Katonda atereeze emirimu gyammwe n'emirimu gyaffe gitebeekere n'emirembe Mukama atereeze famire ezitateredde bulungi okuyita mu kusaba kuno nze nno ndowooza nti mu kunyiikirira kuno ogw'okunoonya Katonda aleete emirembe mu famire zaffe nsaba Mukama Katonda asasulire amabanja eri abo abagalina amabanja nga gabamazeeko emirembe okuyita mu kusaba kuno gye tutandikidde okuva ku makya okutuuka akawungeezi Mukama asasule amabanja gaffe Mukama atusitule mu by'omwoyo atuzzeemu amaanyi kubanga tetuyinza kubeera mu nsi muno Bayibuli egambye eri gye tutandikidde mu Bafiripi 3 nti kubanga ewaffe luddawa ewaffe mu ggulu Mukama atusitule mu by'omwoyo awali obunafu Mukama atuwa amaanyi nsaba Mukama Katonda atusseemu byonna ebitunyigiriza abaana bawala abali mu kusinza kuno nga banoonya ababeezi n'abazadde abali kuno nga balina abaana baabwe ab'obuwala n'ab'obulezi abeetaaga okufumbirwa Mukama ekyo akitukolere ku zadde lyaffe kubanga ffe tumunoonyeza nga tugamba nti Mukama gwasobola okugabirira byonna bye twetaaga agambye nti buli lwe tunaamunoonya tunaamulaba Katonda tujja kumukwatako
tulyoka tujulire Mukama alongoose byonna ebitatambula bulungi abalina abalaba babayiganya abamu abalabe bali ku mirimu abalala balabe bali mu famire zaffe mutusoboka abalala balabe tubasinkana makubo nga tutambula abalala balabe tubasinkana mu bifo gye tuwangaalira Mukama agende ng'amenya ebigo by'abalaba batwetoolodde aleete emirembe eriyo batawanza daimoni omubi ng'abakuba ebigo abalala daimoni abaloosa galoto gabi abadaimoni zibakozesa ebyensonyi n'osanga omukazi akozesa badaimoni omubi abalala setaani abaleetedde engeri yakusirangizibwa sente ze bakola tebalaba bafuba nnyo ne batuuya na bambi bakola nnyo naye sente bawumbawumba tebalaba tebazikozeemu okwo kusirangiza kwa mulabe kwatadde ku linnya lyo tebatugamba nti Mukama tumunoonya n'akawungeezi kano Mukama tumunoonya atereze ebyenfuna byaffe njagala kugamba bwenti nti Mukama agambye nti njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunoonya balindaba kisajagala n'okwagala kwe tugenda munaffe mu kusinza kuno nsaba kitulongoose byonna ebisiba Mukama omukono gwo ogw'ekisa gutuwambaatire tuke tubeere bawanguzi emirembe n'emirembe nsaba buli muntu yenna w'oli nga obadde mu kusinza kuno okuva ku makya ne mu bubaka bonna obw'enjawulo bw'ozowulira nsaba kaakano akawungeezi kano w'oli oyimuse omukono gwo bw'oti mu bbanga tutegeezese Katonda nti be basajja n'abakazi abagolodde emikono gyabwe mu maaso go nga tukunoonya Mukama olyoke otuwa amaanyi ag'okuvunuka ebitusoomooza tubeere bawanguzi emirembe n'emirembe kansabe tuyimuse emikono gyaffe yonna gye tuli Katonda kitaffe omwagalwa Katonda w'ekitiibwa ajjudde ekisano mu nsi muno mwe tuli naye obw'obuwaŋŋanguse wateekebwa olw'okusikira obulamu obutaggwaawo mwe tusuubira obulokozi bwaffe okuva okuyita mu Kristo Yesu mwe tusuubirira okwambazibwa omubiri omujja obutalibeera mu kulwala obutalibeera mu kufa obutalibeera mu kubonaabona obutalibeera mu bulamu obutuukiridde emirembe n'emirembe ayi Katonda otuyise akawungeezi kano nate nogamba nti njagala abo abanjagala Katonda waffe oyagala abo abakwagala era n'otutegeeza nti oteekerateekera ebirungi eri abo abanyiikirira okukunoonya era abakunoonya bakulaba naffe tukunoonyeza Mukama okuva enkya mu kuyiga ng'ekigambo kyo kyogera gye tuli naffe nga tukwanjulira ensonga zaffe tugolodde kaakano emikono gyaffe Mukama nti tunoonyeza ggwe okuva enkya tusaba buli kinoomu agolodde omukono gwe omukisa gwa Katonda kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gugende n'obulamu bwe omukisa gwo ayi Katonda gugende ne famire zaffe omukisa gwo ayi Katonda gutuule eri ezzadde lyaffe omukisa gwo ayi Katonda gutuule mu bizinensi z'abaddu n'abazaana omukisa gwo gubeere n'obulamu bwaffe emirembe n'emirembe tusitulenga mu maanyi bulijjo n'ekitiibwa kyo n'obulungi n'okwagala ku byeyongere okututeekateeka olw'obulokozi obugenda okujja tuge tubeere bawanguza emirembe n'emirembe obwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina amiina Mukama abampere nnyo amiina tweyanziza nnyo